Zanyabo Mrs. Hadija twebaleko. Munange waliwo omusajja eyatubba ssente zaffe obukadde obwawera 10 naye nga teyazitwala mulundi gumu, yazitwalanga mu installments bwatyo, twazimwanga mu installments. Bamuyita Kawanguzi Eddie. I have a brother ye muganda wange eka gwe nina actually yagenda e Dubai n'akuba ekyeyo yali yakamalayo mwaka gumu, then covid n'akola ki n'ajja. Covid we yajja ne bamusalako ku mulimu ne babayiwa ebyo bye bayiwanga abaana ku mirimu, n'akomawo ewaka. Bwe yakomawo ewaka nga omanyi omuntu oba ogenzeeko ebweru oba ng'aliko omuzimu, that spiritual thing gamba nti ddayo okole. Kati era alina passport nkadde nga tulina okuddamu okufuna passport empya akole ki addeyo. Kati kwe kubuuza friend wange bamuyita Zida ne mubuuza olina omuntu yenna gw'omanyi agobera ku bantu passports kubanga twagala passport muganda wange akole ki addeyo ebweru. She was like yes kankwe namba, ngampa enamba y'ono omusajja Kawanguzi Eddie. Bwe yagimpa ne twogera ne guy n'atugamba passport yagikolera $60,000. Ne tukwata ssente ne tuzimuwa. But before that yasookanga kumbuuza kuba nze yamumiitinganga being nti muganda wange yalinga Masaka nga kati ng'ate nze naye na chance nga ndi eno mu town. Kati nga okola ki obutaspendinga nnyo transport nga nze mu miitinga ne mu miitinga yasooka kumbuuza oyagala genda mu nsi ki? Ne mugamba nina ensi njagala genda Israel naye sina passport ate program egenda kutandika mu ki mu ssomero lye njagala okuyitamu. He was like okay mpa ssente nkukolere passport. Kati kwe kumugamba si nze njagala, brother wange yakola ki yajagala. Munange ne tumiitinga before ne twogera, then muganda wange ne mukubira essimu n'ajja n'amuwa ssente n'amukolera passport era neefuluma. Okitegeera? Naye nze ndowooza okukola passport eyo yali abaza ssente, yali abaza ono muntu kutambula bingi nti yali ategedde nti yali akozeeko, yali akubyeko ku kyeyoffe kye tutaamanya. Kaakati muganda wange olw'okuba nti twali twagala kugoba Israel ate nga ya September, kati ng'alaba was jobless biki n'amukuba akalimi n'amugamba nze mpa ssente ngenda kugoberako ku Canada obukadde 6 oba wagenze dda. Nagoberako ne gundi n'amulaga wonna agapapula agamu ono n'ayitika. Ne tukwata ssente ne tuzimuwa. Yamugamba obukadde 6 naye yalina ebintu byatusaba awo makati, mumpe kino mumpe kiri mumpe kino, byonna zaalinga ssente. Twatuuka ne twogera naye nga tetunaba muwa ssente, ne twogera naye mukadde n'ayogera naye, ava sister n'ayogera naye, ne twogera naye ku ssimu ne tumugamba tetugenda kuwa ssente nga tosoose kukola ki kutuwa national ID yo photocopy n'okusayininga. The guy was like yes byonna ngenda bikola nga temunampa ssente. Ssente baatuuka ne bazinkwasa ne bangamba nze nino zimutwalira. Ne nkwata ssente ne nkeera ku makya kuba baziteeka ku akaunti yange ya Finance Trust, ne nkeera ku makya ne nzigyayo ssente, nasooka ne nzigyayo obukadde 4 ne mbumutwalira kubanga nga yagamba mbu okutandika process zigenda sooka n'obukadde 4. Ne nkwata ssente ne nzimutwalira. Nazimusanza Namboole side, eyo side ze Namboole. Kaakati mba ndi mukubo ntambula, I was like ate kakati nsanga wano ku roundabout biki ate nga twali tugambye nti musinkane we yakolera printing zaabiri ebya passport. Bwe natuuka mu kubo n'akyusa program kye saatwalanga kikulu.
kuba olwedde omuntu mumaze okwogera owulidde agenda bagoberako nga munaye ŋŋenda. Bwe natuuka nga gayi mugamba ebbaluwa eriwa gye wagambye nti nno ogenda sooka kuwandiika osayininge. N'agamba n'atuuka awo neyefuula n'agamba nalabye nga ebbaluwa mwemba temusobola kunesiga nga mwannesiga ku passport. Ne mugamba passport zaali ssente ntono naye zino ssente nnyingi ze tugenda oteekamu. N'agamba nayogedde ne mukadde wammwe biki biki nze mpa ssente ngenda bakolera ekintu ekirungi. Nandaga zi documents biki biki nenziraba bannange Adija nkubuulire nenkwata ssente nenziwa omusajja. Buli muntu anaawulira story najja gamba oba ndina musiru oba ndina ki naye banaye mbabuulire nange simanyi kyandiko. Nenkwata ssente nenziwa omusajja nga talina wasayininze, photocopy ya national editor gimpadde nenzimuwa. I came back home. Nenkomawo nenkubira mukadde nemugamba nenkubira nemugamba brother wange nangamba kale katusabe atandika okukolako ebintu ebyo. Wayitawo weeks bbiri natandika okugamba njagala kukola medical, siba njagala kukola biki. Yasabanga awo ssente mu installments nga tumusindikira ssente paka we yatuuka. Paka we twatuuka ne tugamba mbutuufu omusajja alabika yakola ki, yatubba. Yatuwa fake visa era ngenda gikusindikira ku WhatsApp yo nga olwo twakamuwa obukadde buwezi oba 6 n'atuwa fake visa. Gyagambe yali e Canada. We twagiraba ne tukola research, twali mu lockdown eyo, second lockdown gye baakola. People were like nti some people we inquired ne batugamba passport entuufu biki biki ngo tetwagala mumalayo ssente ze nga ali ku pressure mumalayo ssente zange visa yiye efulumye biki biki. Abantu ne batugamba visa ntuufu ne tukwata ssente ne tuzikola ki ne tuzimuwa naye nga mutuufu kituufu kyali nti visa yali nfu. Zezo ssente muganda wange zokka ze yalina zonna ne ziggwaawo ne tusigala ku zero. Up to now my brother is jobless because of that man. Talina yadde 10 lwakuba musajja oyo. Tutuuse okwagala okumugobera kaddeyo mu nsi endala akole but you have no money. Nagezaako nengenda ku poliisi nenzigulawo omusango, ngenda nakuweereza reference nenzigulawo omusango naye bansaba ssente ze nali sirina. Banga bangamba nina okukwata ssente tumutracking tumusibe. Nengezaako kwesa olukujjukujju mufune obudde nga contacts zikyaliko naye nga buli muntu gwe mutega amwekengera. Up to now tuli mu maziga, tuli mu bulumi, tuli mu bwavu because of him. Story bwetyo bwe yali mukwano. Neyanza ebale kumpuliriza. So kati mukwano oyo gayi bwe nagezaako munoonya essimu zonna yaziggyako. Bwe nagezaako omutega abantu essimu n'azikwata zonna n'aziggyako completely, tekuli ssimu n'egyo. Nengezaako awo eya poliisi nabo nga bansaba ssente ze nali sirina. Kugamba ne tubeerawo bwe tutyo naye nga bwetyo story bweri. Musajja yatubba mu lukujjukujju mu bintu ebyekisiru kubanga twali tuganya muwa ssente n'akuta statement n'agamba kyebava babba kumbe ye yagenda otubba. Ate era yabba abaana bangi kuba nage nakola research afterwards nemanya nti nentegeera nti yabba abantu bangi. Kati mukwano oyo gayi bwe nagezaako munoonya essimu zonna yaziggyako. Bwe nagezaako omutega abantu essimu n'azikwata zonna n'aziggyako completely, tekuli ssimu n'egyo.
nengezaako awo eya poliisi nabo nga bansaba ssente ze nali sirina kugamba ne tubeera awo bwe tutyo naye nga bwetyo sitoli bweri. Musajja yatubba mu lukujjukujju mu bintu ebyekisiru kubanga twali tuganya muwa ssente n'akola statement n'agamba kyebava bababba kumbe ye yagenda